Okubikkulirwa Essuula 2. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza eky'omu Efeso muwandiikire nti, oyo akwate emmunyeenye omusanvu mu mukono gwe ogwa ddyo, era atambulira wakati w'ebikondo by'ettaala omusanvu ebya zaabu. Bino byagamba nti, manyi ebikolwa byo n'okufuba kwo n'okugumiikiriza kwo. Manyi nga toyinza kugumiikiriza babi. Era abo abaali beeyita abatume so nga si batume wabageza n'obalaba nga balimba. Olina obugumiikiriza, wagumira byonna ku lwange n'ototerebuka. Kyokka nina kye nkuvunaana, waleka okwagala kwe walina olubereberye. Kale jjukira gye wagwa, weenenye okole bye wakolanga olubereberye. Bw'oteenenye, nja kujja gy'oli nzijewo ekikondo kyo eky'ettaala mu kifo kyakyo. Naye kino kye kirungi ky'olina, okyawa ebikolwa by'abagoberezi ba Nikolaawo nange byenkyawa. Alina amatu awulire mwoyo kyagamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Awangula ebibi, ndimuwa obuyinza okulya ku bibala by'omuti ogw'obulamu oguli mu kifo eky'okwesiima ekya Katonda. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Simiruna muwandiikire nti, ow'olubeberye era ow'enkomerero, eyali afudde n'aba omulamu, bino byagamba nti, Mmanyi okubonaabona kwo n'obwavu bwo, kyokka oli mugagga. Mmanyi n'okuvvoola kw'abo abeeyita Abayudaaya so nga si Bayudaaya wabula bagoberezi ba Sitaani. Totya ebyo by'ogenda okubonaabonamu. Laba, Sitaani anaatera okuteeka abamu ku mmwe mu kkomera mugezebwe. Era mulibonaabonera ennaku 10. Beeranga mwesigwa ne bwe kiba kikutuusa ku kufa. Nze ndikuwa engule ey'obuwanguzi. Alina amatu awulire ekyo mwoyo kyagamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Awangula amaanyi ga Sitaani, okufa okwokubiri tekuli mukolako kabi. Malayika ow'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Perugamu muwandiikire nti, oyo alina ekitala ekyogi ku njuyi zaakyo zombiriri, bino byagamba nti, Manyi gy'obeera awali entebe ey'obwakabaka eya Sitaani, kyokka onywereddeko. Ne mu kiseera Antipa omujulirwa wange omwesigwa mwe yattirwa ewammwe, Sitaani gy'abeera, wasigala okyanzikiriza. Naye nnina ebitonotono bye nkuvunaana, kubanga eyo olinayo abagoberera okuyigiriza kwa Balamu, eyayigiriza Balaki okwesittaza Abayisirayiri bali ebiweereddwayo eri ebyo ebitali Katonda, era bakole eby'obwenzi. Bw'otyo era naawe olina abagoberera okuyigiriza kwa Bannikolaawo. Kale weenenye. Bw'oteenenye, nja kujja mangu gy'oli nnwanyise abantu abo n'ekitala eky'omu kamwa kange. Alina amatu awulire mwoyo kyagamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Awangula amaanyi ga Sitaani, ndimuwa ku mmaanu eyakwekebwa, era ndimuwa ejjinja eryeru eriwandiikiddwako erinnya eriggya eritamanyiddwa muntu mulala wabula oyo alifuna. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Tiyatira muwandiikire nti, Omwana wa Katonda alina amaaso agali ng'ennimi z'omuliro, ebigere bye nga biri ng'ekikomo ekizigule. Bino byagamba nti, Mmanyi by'okola, mmanyi okwagala kwo n'okugumiikiriza kwo, era mmanyi nga by'okola kaakano bingi okusinga bye wakolanga olubereberye. Naye nina kye nkuvunaana. Omukazi Yezeberi eyeeyita omulanzi, wamuleka okukyamya abagoberezi bange, ng'abayigiriza okwenda n'okulya ebiweereddwayo eri ebyo ebitali Katonda. Namuwa ebbanga okwenenya, n'agaana okwenenya obwenzi bwe. Kale njija kumuteeka ku ndiri abeere mu kubonaabona okungi wamu n'abo abaayenda naye, bwe bateenenya ebyo bye baakola naye. Era abagoberezi be ndibatta,
ebibiina byonna ebyabakkiriza Kristo biryoke bitegeere nga nze wuuyo akebera ebirowoozo n'emitima. Buli omu ku mmwe ndimuwa ekimusaanidde nga nsinziira ku bikolwa bye. Naye mmwe abalala ab'omu Tiyatira abatakkiriza kuyigiriza okwo era abatamanyi ebyo abantu bye bayita ebyama eby'omunda ennyo ebya Sitaani, mbagamba nti sijja kubatikka buzito bulala, wabula ekyo kye mulina mukinyweze okutuusa lwe ndijja. Oyo awangula n'akola bye ndagira okutuusa enkomerero, ndimuwa obuyinza okufuga amawanga nga nange bwe nabuweebwa Kitange. Aligafugisa omuggo ogw'ekyuma, aligasaayasa ng'ayasaayasa ebibya eby'ebbumba, era ndimuwa emmunyeenye ey'oku makya. Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo.